Moses Kalungi omutuuze wo mu Lukwanga ekisangibwa mu Wakiso yakwatiddwa ku bigambo nti yatwalidde amateeka mu ngalo n'akuba yali omujasi wa UPDF Abdul Kirunda n'afa ng'amulanga okwegomba amaka ge. Okusinza ku nnamwandu Joyce Namirembe omugenzi abadde yafunamu obukosefu ku mutwe naye nga ajjanjabibwa kati abadde yeekolera emirimu gye. Baddengawo nga yamira eddagala n'alimalamu naye ng'omuntu ng'atalaga nti alaga talina kizibu era ng'akola emirimu egya bulijjo. Abadde ng'akuba bulooka ng'asasula bulungi nnyo abaana nzirayo nga bagamba taata tulabye nga taata omutwe gugizeegizeemu nemagamba yabayisizza bubi nti ataliyisa bubi naye twaba byayogera bikola tebikwatagana. Namwandu ategeeza nti baludde ng'agenda asonga ku bizimbe ebinyirira ng'agamba nti bibye. Namuga okola kiwa namuga nze nanyiniwo nekikomera yapakinga opakinze emmotoka ye ne mukyala we n'omuntu owokusatu gwe tutamanye yali mu mmotoka ne batandika okuba. Kigambibwa nti Kalungi yamusanze ku kizimbe kye ng'ayimiridde ku mabbali g'ekkubo okuliraana amaka ge ku ssaawa 4 ekiro ng'olwamubuuziza n'addamu ebitakwatagana ekyaddiridde kulwanagana nakumukuba ekyavuddeko Kirunda okufa. Ssentebe w'ekyalo Ntinda kyeberese mu Lukwanga Gerard Sserwagi agambye nti bamuyise nga bakuba omuntu gwe babadde bateebereza okuba omubbi naye nga yasanze bamukubye nnyo. Ekisambu kikomera kya Mwami Kalungi waliwo budde omuntu kufa mu kubakubiddwa naye nga kyayogera ne mubuuza kati nampulira kyabagamba mumuleke temukola ki temumutta amanyikiddwako abeera wamukulu ng'abadde abeera wange kituufu era namugamba abeera wange mumanyi. Kyokka balirwana ba Kalungi ne mukyala we bawakanyizza ekya Kalungi okutta Kirunda mu bugenderevu nti kuba babadde beetaasa ku muntu badde tebategeera. Geeti ono n'ayagala yeesonseke ki ekikomera kati ono kwe kumukwata omukono bwamukutta omukono n'amuluma. Bwe yamulumye ono n'amusika n'amaanyi era n'olaba omuntu nti agenda kutuusaako ki ekisago oba ne famire yo kuba mwabaddemu obwana munda ne maama. Kati bwe bayungidde bwe yalwanye ne bafuluma ebweru ne bajja nga beekuba n'amusinza amaanyi n'asooka amukuba wansi n'amuluma bw'ati mu kifuba era ayina enkwagulo kuba ekitiya kimukubye ku mutwe. Poliisi etuuse n'eggyawo omulambo ekyongedde okutabula abatuuze. Pulida wa Kalungi azze okwogerezanya n'abooluganda bakkaanye ku by'okuziika era bayise Mmanju mu maka ga Ssentebe Sserwagi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Yesigire akasiza ettemu lino n'agamba nti Kalungi akwatiddwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Okunoonyereza poliisi y'Ewakiso yabakanyagganako nga abafubaliwo wakunoonya abalala abaami beenyigiddwa mu kikolwa kino. Mathias Sebwato Kavumu ne Brian Membe be bakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.